Kati watutandikidde Frederick Ronaldo omusubwa ku screen kwali nnyo. Tulina mwana mulenzi ate nga alina mwana muwala agwajja waggulu mu ngeri ey'okuzibiriza mukwano ate nkutwale kaba kaseera ka mukwano. Namugamba naye tunaatera otuuka. Naye tetunatuuka. Gumamu munaye tugenda kutuuka. Kana kawala kano ke ka Brenda. Okay, then one. Firimu etandise. Namugamba tubuza step emu otuuke. Alright. Kati tambula. Mpola mpola. Najja amuleeta. Tulaba Heartbreaker. Sorry. Ya firimu gye tulaba VJ JoshK akakutemu. Kasenyiga tukagumire. Kati olupa okumutuusa. Okay. Naga munange. So we are here now. You can tutuuse kati osobola okubikula amaaso go. Nzibuliza agenda okutuna bwati bannange. This is beautiful. Ngakyala batakikkiriza nagamba nange kisufu kamala. And colorful too. Bananga ate binyiridde ne bisukka. It's so nice, baby. Banange birungi nnyo mukwano. Ng'ate bye wano. Nambuzo byagadde. Oye nnyo kamala. Wow. Mwana mulenzi nakakkana ku viivi erimu. Mwana mwala akitegeererawo. Oh my God. Bannange Mukama Katonda wange. marry me. Nagamba munnange onanfumbirwa. Yes, I'll marry you. Nteekeddwa. Pretty on. Nteekeko akaweta ako. She's gonna love it, right? Kansuubira anaabyaga tonda olowooza bibye lekeraawo. Iyi mukulu tuli ku kiwano. What? Gwe ate kiki gwolaba ki bino kyogamba. I thought we were Proposing to Mbadde manyo proposing eri nedda. Why will I propose to you? Nga lwaki mproposinga gy'oli? You never wanted marriage with me. Toyagalangako kunfumbirwa. Ndowooza kati okutegedde. This is all set up for Munnange bino mbisetingidde muntu mulala. his daughter. She's gonna be in town. Muwala wa boss anaatera okomawo ku tawuni. Married, and I just wanted to use you So mbadde nkukozesa just bukozesa. how it plays out. But Ndabo baana byagala. convincing in your role, and I like the fact that from a woman's perspective you have approved of this. So I'm just going to pull this off, probably just make it slightly better. Sebo ono omukulu. Am I? Ono omukazi gwali naye amusuubira okubeera nga lava we. Era omukazi abadde asuubira nti byonna byalaba bibye. Omwami amugambye nti nno munnange bino si bibyo. Nina muntu mulala gwe mbikolera si katemba. Towakana bya ddala. His daughter. Ngenda kuwasa mwala wa boss. I know this is one of them. Naye kansuubire buno bujjoko bwontiisa kangamu kati naye ng'ali siriyasi. Andrew. Obadde otya? Andrew, you can't do this. Tutusobola kukola kintu kino naawe. Nedda Andrew nga Andrew anyega. Andrew, I've been with you all through these years. Emyaka gino I'm your woman, you're my man. gyonna gye tuyiseemu ndi mukazi wo oli mukazi wange. Tutya kuddiru ki? Did I? Gwe nali nkusuubizaako eby'okubeera lubeerera. This to me, Ne naawe tosobola kukinkola kino. should be a joke. I'm Well, sure. it's Kansuubire osaala. done. Andrew. Yamugamba oba omaliriza oteme. Bannange teyakikkiriza. Help them. Naye nga kituufu. Antika. Ono abadde mukazi we girlfriend ng'asuubira nti gwagenda okuba embaga. Heartbreaker yamugamba si bibyo mbadde nkugerezaamu katugirabe bulambalamba. Yes, so correct katugitandike bulambalamba. It's me boy VJ JoshK. Salungo havijo movalye. So ladies and gentlemen, ku screen oba olaba abamu ku bazanyi bo betugenda okubeera nga tusisinkana tosubwa mwana muwala ebube nwabo ebisingawo ebimukwatako bibyo ku screen nga kwotadde ate ne mwana muwala Manuela Iloba. Ebube avuddeko agenda kuba tuzanyiranga Brenda, so nga ate Manuela Iloba agenda kubeera nga tuzanyiranga mwana muwala Clarita. Mu firimu yemu tulina mwana mulenzi ayitibwa Frederick Leonard mukomezaawo. Wasembyeyo kumulaba missing baby boy kati yino Heartbreaker yagumenya. Akomyewo nate Frederick Leonard. Ku screen yosiga ng'olaba ebibakwatako. So kate ba besties n'olunaku olwaleero ekyenjagala okubategeeza nti
amawulire amalungi gali mu kujja mu nnyumba essaawa yonna so nga anti tuli mukola ddiiru n'amasomero ag'enjawulo okulabika nga ate mbatuusaako basaries mu linnya lyange mu ngeri y'enjawulo ngenda ne mbasabira basaries ba JoshK besties kati obulamu lwaki bubakaluubiriza kwega n'osasulira omwana school fees ennyingi okukamala nga tosobola omuteeka ku ssomero ery'ebbeeyi n'osasula akatono kubanga oli mukwano gwa VJ JoshK. VJ omuvali katugitandike. It's me, boy VJ JoshK. Salongo, a video of mobile the value created by both you and me. Your own handsmade celebrity. Kati Mumbambi. Brenda mkazi watu yaje wa mkwano kwe. Killed me, Monica. Namga munahe Monica Andrew anetide. Ata atia. Andrew called me and invited me over to Ochimanyi Andrew ampise. a romantic dinner. Romantic dinner. I dressed up, looked me Nenyambala, ninekaanekana. up, and I was like, what a perfect gentleman. Mutufu yanchimye nako nendowooza ali perfect. Proposed. Na proposing ajendi. Proposed. Shouldn't you be happy so? Tutekeddwa okuba omusanyufu kati lwaki onyiiga? No, he didn't. That ya proposing nze jendi. He was using me to practice and Bunyawo abadde ankozesa mbu simanyi kubanga nomula ekikigwe. imagine. Sobola okikkiriza. That's Andrew, yeah. Andrew yakikoze ekyo. why would he do such a thing? Yayinza ate okukola ekintu mwodulo bannange. Andrew never wanted to marry me. Ate munange Andrew tayagalanga kumpa sampeta. For 7 Abadde alyamu buli emyaka 7 mirambirira ate ginyaka ninkini. Oh God. N'okutaganjula ebitatafaayo. Harass you. Wait, Andrew, why would Andrew do that? Mutufu yakyewuunya mukwano gwe Monica. Nagamba ne lwaki Andrew ayinza okikola. His condition. I suffered with him. I did everything Mukazi wattu ayise mu bingi. when nobody Agumidde obwavu bwe. was there for Andrew. Amubeereddewo nga tewali amubeereddewo. Myaka 7. He's made it. He wants to be with someone else. If I Kyangamba ntino kati kakikubye mbu simanyi agenda kubeera na muntu mulago olaba ebyo bikola. took his way, let alone. Mbu malega muleka atambule butambuzi bwate. It's- Tekiri okke tewali okkebwamu. Can't be. Tekisoboka. Alabye mukazi wattu yabirowooza. Emyaka 7 ogimanyi ng'olina oguyaayi. Oguzimbye ogubeereddewo ebyo byonna mbusebo watuuka okuwasa embaga agikube muntu mulala. Who does this? Who? Ani asobola okukola ekintu kino bannange? Kyamusukkako. Andrew ye nno talina buzibu. Ebiruma banneiba ewuwe tebimuluma. Heartbreaker efirimu gye tulaba yagumenya mu Luganda. Heartbreaker yagumenya. Kati kyaliwo aba atunda mu simu ye. Yeah. Ng'omuyaye mu bifaananyi bya X Brenda. Naga ne mwana kabulaza na. What you said you are done with. Wangamba omukazi mwayawukana naye. Oh, Brenda. Brenda. Of course, I'm done with her. I'm just Oyo naye twabimala naye. through images, Just ngenda ku bifaananyi bye mbikebere ebifaananyi twalimu. things to delete and all. Mbideliting tewali kirala. Abadde n'amanyi akyali mu laavu naye. Don't worry. Kale kandowooza ekyo. Better. You see, bro, let me tell you. Nyaga nolaba kabulaza kankugamba ekintu kimu. I come with Clarita. Bampikira Lita wandibadde tomusuula. And if you are still thinking of this, Wobanga okyalowooza ku Brenda olowooza biba binaakola. don't forget Kati that ono ali tiimu Kiralita. she refused. Ono tali tiimu Brenda. Ayagaliza Andrew, ayagale Kiralita, so si Brenda. Kiralita muwala wa boss. You know, I'm not thinking of. Do you Kati yamugamba believe that Brenda actually thought I was proposing to her? obadde okimanyi Brenda yabadde amanyi proposing gyali. No, I would not Sisobola. make that mistake. Not after. Sisobola kola ensobi. But you know that's very bad. Namugana ate bulaza kiwakozeemu si kirungi. Ending up relationship. Brenda okumala gamulekawo Where do bw'otyo. you stand? Neggwe oyimirira side ki? This minute you don't want me with Brenda, Sibitegedde. and the next minute you. Dakiika emu oli tiimu Kiralita ate dakiika endalayo tiimu Brenda. Storage. Terera blood. Being hard on someone is what she did to me Ate okuyisa omuntu omubi ye yampisizza obubi. because I did not have money. Now that's Munaye yansuulawo mu kaseera kali nga sirina ssente. Kati saa zino ajje. a woman who cannot be with you when you have nothing going for you has no place in your life when you have everything going for you. Yagamba nti omukazi atasobola kubeera naawe mu kaseera nga toyinaamu. That's not my Talina kifo mu kubeera naawe era ng'oziwezezza. take cool. Kati agamba nti Brenda yamuddukako ko mu biseera nga taziyina. Kati ate essaawa zino tasobola kubeera nga
kati kyekituufu ekyaliwo mu maseekati g'abano kubanga tetunnakimanya omanyi okubanga omuntu abadde 10 ku kinnaakyo shuwa nti n'ogenda kubanga omuwasa ate gwe n'oba nga togenda muwasa ogenda na muntu mulala kati olunaku lumu aba atambula Andrew Brenda namuvaako emabega jjukira amugobye yamutunuulira adde akolamu kawo kaapwawe akajjuzaamu kadiro k'okumakya yamulinnya Kagere yamugana ye. What are you doing here? Okola ki wano nyabo? You know you don't work out. Okimanyi tokola adwiro. So why are you here? Kati yoli ki wano okola ki wano? Kati aina waze. I'm going to let you walk away. Negolooza ngenda kule komalaga genda nakyo bwotyo. Tekijja kukola. 7 years of my life and you don't. Maze emyaka 7 nawe mu relationship mwonsulawo. Gundi tebikola makulu. You should move on. Oyina okumuvinga on. You probably would meet a nice guy who would take care of Nkiwajja funayo omusajja anakwagala. demands. Nga sinze. Move on. Omanyi tambula. Do it fast. Time is ticking. Kikole mangu kadde kakuyitako. Tick tock. Tick tack okaddiwa. Talk. Tick tack okaddiwa. I won't let you without a fight. Sigenda kumulaga kikulekera bwenti. Kale tujja laba. Kati katujinyonyoke heartbreak FM gye tulaba heartbreak yagumenya akatundu akasookera ddala erina obutundu bugenda kubeera 5 gwe bestia noonya firimu endala ziriwa nakugamba obanga ogirabira ku YouTube oba ogirabidde mu kifo ekituufu wansi w'erinnya lya firimu wabawo akafaananyi ka channel kaba mu ssaako mu layini erimu like kanyigeemu otuukire ku channel awaliwo playlist genda kuba olaba kati musajja wattu ebifaananyi tabivaamu newakubadde yawukana ne Brenda ne Brenda akyali mu birowoozo bye abeerawo n'asiriikirira n'amulowoozaako n'agamba kati nkole ki omanyi okubeera mu masekati g'ebintu gw'abantu babiri kya Brenda kya Clarita kati lumu yajja eri Brenda n'afukamira ku vivi erimu n'amugamba munange onanfumbirwa n'agaana. Why do you want me to get up? N'agamba lwaki onjagala nnyimuke naawe nedda. Say something. Baako ky'ogamba. Say yes. Wakirigamba nti ogenda kunfumbirwa. You love me. Okimanyi onjagala. And I love you. Ate nange nkwagala byanjawulo. Just say yes so that Kati gamba yes kigwe munange mpropose nze. Mu mbeera eyakinaku. This is not the right time. Yamugamba munange kano sike kadde akatuufu. Stop. Bambi yimirira. Tuula twogere va ku maviivi kwegayiridde. Kyamuggwako. Yajjako na proposing eri mwana muwala ono. Tugambe kiri abadde akikozesa revenge. Well enough to get married to you. Not now. Yamugamba nti nno sigambye nti tetuli mu laavu kimala kubeera nga twewasa. Nesike kati. At this point. Look at the ring you got for me. Yagamba sikolaba empeta gyongulidde. Saved the money. Wandibadde sente ezo zisevinga okolemu bizinensi yo. Buying the ring. Okusinga oggula empeta. save Nagamba na savinga. to start up a business Nsobola okusevinga okutandikawo bizinensi. to get you this ring. Era nga we na savinga okukufunira eno empeta. Andrew. Yamugamba olaba Andrew. The right time. You need to Kano sike kadde akatuufu olina okusooka okwetereeza. for a refund. I want to get it. You use the money to start up the business. Bambi gizzeeyo gy'ogijje okufune sente ezo otandikemu bizinensi. We'll always get married, but not now. Tujja kufumbiragana naye si kati. Ojja kumpasa naye si kati. Get married, but at the right time. Tujja kukikola kadde akatuufu. Namugamba ne Brenda. Why not now? Lwaki si kati? Olinayo omulala nti nedda. Time for this. You need to start up something. Just sike kadde baako ky'otandikawo. I can still do that with you in my life. Yamugamba munnange njagala kusevinga okukulaakulana nga ndi naawe. Mwana muwala Brenda yagaanako proposal ya mwana mulenzi ono. Wandika ogambe nti ne Brenda yali heartbreaker. Nkaddeko emabega. Yagaana proposal ye. Olw'okubanga yamugamba esente ezo genda ozikolemu ekirala zaayo empeta bakuwe sente otandikewo ka bizinensi. Kati ebyo nga biwedde baaliko bonna era. Oh, wait, babe. Okay. Musanyo tuli mukulaba oba bino abijjukiramu ali mu buliri. Why? Nagamba mumanyize nandisose lwaki. No, let's go together. Nedda tugende ffenna. Hey, don't spoil the fun. Nagamba nedda toyonoona. No. Nedda tujja kubeera mu afaani nga tugenzeyo ffenna lumu. Kati balina kye boogerako awo essimu nejja.
That guy from my village. Naga muno oyo guy yakava mu Australia omukyalo kyaffe. Yakakomawo. Mukwate. Gamba nti nno emiwonyo gyandijja. Mukwate omuteeke mu loudi muwulire oyo yakava Australia. Hello? Hello? Brenda, I've been calling you. Naga Brenda mbadde nkubira esimu okumala ebbanga ne Because katonda. I have nothing to say. Kubanga sirina kyakwogera naawe. Ninayo omuntu mu bulamu bwange omulala. Name it, I can't get it for you. Yogera sente zonna z'ozikufunira. Leave that your broke boyfriend. Oyo broke boyfriend mwesonyiwe sebwavu atalina makulu. Gwe naawe tomanyira. Toddamu okunjasamira ndi buloko gwe yanza. Namwe muli banaku toba kugenda Australia. Yayomba. Broke, idiot. Cut the call. Ekyana ky'okuyidi ekyo idiot. Kyazaalibwa oba kuyidi simanyi kyebitegeeza. Call me broke. Ampita ati omwavu. Nsonyiwa munnange. I call me broke. You didn't say anything. Lindako. Is that why you didn't say anything? You even know that I'm broke. Ye amanya atya nti ndi mwavu. Kati n'akimanya nti Brenda yali amukolako olugambo era nga yamwogerako eri oyo gayi nti mwavu, ekitegeeza Brenda n'empeta yagigana lwakubanga ndi mwavu. Yanyiiga. Andrew bwato bwe yatandika okunyiiga. Kati essaawa zino ng'ali masekati g'okusalawo ani gw'aba agenda naye atandika okuŋŋaanya obusobi obw'enjawulo obwakolebwa mu masekati ge ne Brenda. Yandibadde ayagala Brenda. Nesibu kati waliwo hot cake, waliwo omwana w'omugagga. Muwala wa boss omu yekka gwe okimanyi kye kitegeeza. Eyo kampani eba yiyo. Kibanga kufumbirwa kaddota kange. Kuba kukawasa. N'omugagga bamuwasa. Oba omugagga bamufumbirwa. Woyo. Katugiramu okuwasa dota wange. Blood oba oli mu bintu. Kati omusajja mukulu aba ali wano. Tulaba Andrew. Heartbreak efilm gye tulaba. Yagumenya ebitundu 5. Brenda teyajja neera. Timu Brenda bakyesibye ku Andrew Sebo. Brenda. Amugamba Brenda. What do you want? Oyagala ki? I came to find answers to. Nze kufuna ansa ku bibuuzo bye nina. Andrew, what did I do to you? Kiki nakola mazima ddala Andrew? An embarrassing thing. Okumpisa mbeera bweti. I've known you for years. Nkumayidde okumala ebbanga. You chose to throw away all we had. Tosobola kusuulawo byonna ogende n'omutugo hakalaba. Girl you've met all. Ennaku mbale ejjo jjuuzi wano akigwana kino. Akigwana. Is she worth it? Oh yes, she is. Akigwana. Kweddamu ebyo. You know why? Omanyi lwaki? All she wants is me. Oli anjagala nga nze omuntu. I'm all she wants. Nze kyonna kyagala. She's not in my life for my money. Tali nange kubanga sente. Brenda, you left. Brenda, wogenda? You left me because you felt that I was financially wandekako ng'omanyi ndi mwavu. Sijja kikuba financing. Kati oli nange kubanga sente. Have you suddenly forgotten? Ebyo byerabidde simanyi. With your sanctimonial self looking all innocent. Oli wano weeyisaako nga atalina musango. What, you think you're the victim? Gwe olowooza gw'ensonga wano. Oh! Nedda mukwano. You dumped me. Gwe wansuulawo nnyabo. You're a freaking gold digger. That's what you're saying. Ate togayula omukono. Ogwo omukono guteeke wansi. If that hand comes here, singa omukono gujja gye togenda kyagala. The outcome will be very easy. Ebinaavaamu nkubuulira kisingako ogusse wansi. Kati waliwo Devi. I hope there's a good reason you called me out from work. Kansuubira ompitidde ensonga nkulu munnange. The friend is not returning my call. Naga mukwano gwo takwata masimu gange. Please, Monica. Bambi Monica. Let me convince her to date me. Nyamba mu convincing. Anjagala mpeyo omukisa. She won't regret it. Tajja kwejjusa. Brenda is not a child. Nagamba munaye Brenda sikaana. I want to see you, then there is nothing I can do. Muntu mukulu aba aganye mba sina kyakukolera. I don't have a say in what goes on in her life. Ye talina kyakusalawo. Talina kyayogera mu biki ebigenda mu bulamu bwa Brenda. Nagamba bambi. Help me with the address. Give me her address. Oba ompe ku address wajja abeera munnange nkimanyi nze mutuukirire.
Yamugamba why? You're very funny. Oli funny bulala. I can't do that. Sisobola kuwa address ye. The last thing I would do. Kye kintu kye nandisembye okola nga ngenda offa. Just keep calling her. Gwe ky'oba okola mukubira amasimu. God will touch her and she will decide to talk to you. Wanaasiima ajja kukukwata mwogere. Relax. Ne gwe kakkana. Call her. Maybe she might just pick your Ayinza okukwata essimu yo tomanya. Don't ever call me out during work hours for things. Kati ekyewuunyisa ye ate Dave ayagala Brenda. Wandika ogambe nti gw'oyagala aba ayagala mulala. Dave ayagala Brenda naye Brenda ate ayagala Andrew. Ate Andrew tayagala Brenda amwagala. Andrew ayagala Clarita. Tetunnamanya biri ku Clarita. Kati Brenda lumu aba alinze Dave wanewe. Kali ku luggi. Andrew left me here. Namugamu naye Andrew andese wano. Abadde azze boogeremu. You went out. You see? Kati naakuleka n'afuluma. I'm saying. Bye bino bye nkugamba. How can you be killing yourself for a man? Oyinza okwetira ku musajja ono okulemera ku musajja takwagala. And you, despite your beauty. Nga toli mulungi bw'otyo. When I am here with bunch of Nze ndi wano n'omukwano gwo ogw'ekimmemmeti. who does that? Ani akola ekintu mwotulo. Listen, I have told you severally. Laba mbadde I nkugamba. cannot have you. Nenkugambye mbasobola kufuna. No one will. Neither him. Teri mulala agenda kubeera naawe teri mulala. So it's been you all this. Gwe abadde akola bino ssebo. It's been you. Gwe You made Andrew leave me. gwe yaleetera Andrew okuneesonyiwa. Kati ono mukwano gwa Andrew. Let me tell you something. Andrew listened to everything I Labayo kankugambe. Andrew awuliriza buli kye mba mugambe. begging you. Kati nze nkusaba. Allow me to test you. Mpeko wakirindo zeeko olulooza lumu. Tiginyemu kaniiki n'eddakiika ziizombale. Sigenda fiirawo sigenda katiginya kisoka sirika ebi. Disgusting person that. Sisobola kubeera na muntu muddu. Tell him. Mtambola. Want to tell him? Then go ahead and tell him. Kati genda See omugambe. who he will listen to. Nange mugambe byange tulaba ani anaawuliriza. Calm down. Begging. Gwe kakkana. One night. Omulundi gumu taganjulemu ebita. One more time. Night. Kiro kimu kyokka. You will enjoy me. Ojja kunyumira. Awula tomanyiira. Oba olina ogusumeeni gwamanyi. Agaanyi. Mbusebo Senkulu alina kasulumanga. Bamugobezza. Kali ekyewuunyisa. Bannange. Ati breaka yo firimu gye tulaba yagumenya. Kati n'oyo bagumumenye. On my way out there, you won't believe what I saw. Oh, Chris. Kati bambi Chris ng'ajanyumizako ono ku bya Chris. Not believe what I was hearing coming out of his mouth. Mbutuufu abadde takkiriza na biki bibadde bifuluma mu kamwa ka Chris. That made Andrew break up. Nkakasizza alabika ye yakaka ne Andrew okwawukana nange. No way Andrew would do what he did to me intentionally. I knew it. Nakimanya Andrew tasobola kumala gankola kintu ekyo kagenderere. Is Andrew a child that someone would tell Yamugamba owaaye. and does it? Gwe bagambye Andrew mwana nti kye bamugamba kyakola. Left you because he wanted to. This Kuba yakuleka kubanga ayagala. Yakwerekera kye yagala eva mu ebyo mbusimanyi oli ye yamukulemesa. person. And why did you even go there after everything Lwaki wagenze nayo ku bintu byonna byazza kukola? he gave you? I needed answers. Yamugamba munaye mbadde njagala ansa. I needed closure. Nfune. It's the only way I would have peace and move on. Ye ngeri yokka gy'addaso. Seeking for answers that were not even. Kubanga onoonya ansa ezitaliiyo. When will you move on? Unaatambula ddi munaye? He is a bad man. He doesn't care Okimanyi bulungi Andrew tafaayo takwagala. and give men who are interested in you a chance. Lwaki towa musajja akwagala mukisa? Andrew guy, just a fool. He doesn't worth it. Kati nno ye mukwano gwe bambi. Agamba nti no Andrew obanga yakwesonyiwa mwesonyiwe naawe. Move on wo omusajja omulala omukisa. Stop playing. Kati oli bamugamba atambule on moving on nono bamupika moving on. Banaye biki ebikaka relationship zammwe mubyegendereze. See, brother, it's not like I'm trying to push you into this. But Kati Chris ng'agamba Andrew mwana sigezaako okukaka nsonga zino. Clarita of a girl, Ne bambikira Rita. daughter, Muwala w'omunene. big guy. Mwana. Marrying this girl now automatically put you in place Olaba woowasa ono omuwala. Ekyamazima obeera CEO to be. to like push you into something. But I'm trying to let you know. Looking at the future, you are seeing yourself as a big thing that will happen in Bwe kyoba omanya wona amuwasa mu biseera by'omu maaso ssebo ogenda kubeera kintu kirala. Oh, well. Nagamba okay. I don't need your sermon to know what's best for me. When Yamugamba n'otagamba kisingako. she would stay in my past. Naye Brenda ye ali mu byayita era asigala mu byayita. Listen, we'll just get on it.
All right, we'll just no kyekimusanyusa kickstart our wedding plans. kati munnange ye ne kiralita Man, you be. batandise dda bya wedding plans And I want to be hearing from you. kyekyo kyembadde njagala okuwulira mu bulaadi ayi You were supposed to be follow me up, understand me the way I am, bro. ti omukulu Like I am, ye abala kimu byanfuna bro. kyaliiwe wabanga ali mu laavu ne kiralita baba bagudde mu bintu olunaku olw'enkya automatically oli waba CEO nasobola okufuuka ekyala kati olunaku lumu Andrew jukira Andrew ne Brenda baayawukana kati nga bajja gyakolera akanyama oza ne Brenda sijje yatandikira okajjuliza mu jimu yemu naye instructor ayina engeri gy'afa ku Brenda maibulaza ate Andrew tebimusanyusa naye ize oli ekisiwe kakeyanga kanji ku instructor omanyi What about that? No, wait, siro nkole ntya gwe tukikole yes, I want the pressure. kati nze ka pressure kangateeke ku kisambi perfect bwamukwatirira bwakola ki baba kabulaza mukulu labayo nange banyambeko wano nange ndi muyiziwo Sir, please. Bambi. I need you to give me some attention. nange mpa ku attention ogiwadde nnyo oli I'm sorry, you're not my client, so nange amunaita oli client wange much finance you can see, okay? kati nakufa mukumu onfeeko Excuse me. ate no ne Brenda alinga akikozesa akafa Do like this. mukulu Can you point me to someone who osobola wakiri okumpa omulala ananfaako Maybe tomorrow. kabulaza tukikole enkya nze leero nikoze kwono see the way you're discharging me? mutumiraba engeri gy'oneegobako gwe gusajja gwe Wow, now, whenever you come, you do your thing and you nekama obadde ng'ojjano obadde weekola ebintu byonna ogenda kati bambi kankole kiraya nti omupya anti kati tukole tuvuge akagaali Brenda yes. gamba nti mbubira X era Brenda olwavaayo bw'ati n'amulumba kuva ddi Since when did you become a gym rat? ng'okolera Here, every other. wano ku jimu gye nkolerako maama It's open to everyone and you don't owa ejimu eri open eri buli omu asalawo akugendayo nga bw'ayagadde revolves around you. Grow up. gwe genda mu maaso The naye gym instructor touch. kati instructor ko ye kabakwatako buli wayagala kati ate kyekyo business. ofaayo kibikwatirako wa Together, so I have the right to mbadde manyi twayawukana dda kati nina olukusa Okay. okukola kyonna kyenjagala n'omuntu yenna gwe njagala stupid ate weegire bambi I'm glad I miss you. kyokka nno nkyagumisinga awo nokisi n'agamba katandikirawo ekitundu ekigenda okubeera ekyokubiri era obutundu bugenda kuba butaano. It's me, your boy VJ JoshK, a video mobile device created by both you and me, your own hands-made celebrity. I love you, my besties. Biche byaddako The Heartbreaker YAGUMENYA efilm gye tulaba yaffe abaali bamenyeddwa ku mitima yatubadde tukyayagala. Love you, my besties. See you in the next movie. Commenting, subscribing, liking.